Olwokutaano Sabbiiti ewedde twakolaga egguliro ly'abazadde ku ssomero erisomesa abaana abawala erimanyiddwa nga PMM Girls School Ejjinja nga bagombye ku ssomero lino era nga baagala nnyo ku ssomero lino ababuulire lwaki addanga ku baana baabwe n'abakozesa ebikolwa bya Sodoma ne Gomora. Batwala n'abali ebisyaga ng'abaana balajja n'obwire bwona mu loogi. Tetwazaala baana bakusiyaga, abaana tetwabazaalira mu bisiyazi. Twagala baana baffe akuna mu kyezo, twagala baana baffe ali ku baana baabaine mukoda lwaki awasa mukazi mwine. Abakyala bano abaali abakambwe ennyo bawanjagira poliisi ekwate omukyala ono annyonnyole lwaki ayigiriza abaana empisa embi. Kino kyawaliriza poliisi okukwata omukyala ono n'akulira essomero lino bagende bannyonnyole. Olwaleero poliisi ekakasizza nga bw'erina abantu babiri be yakutte ku bigambo nti babadde batambuza ebikolwa bya Sodoma ne Gomora mu ssomero ly'abawala li PMM Girls School Ejjinja. Tulina omukyala omu abadde abeera n'oyo deputy head teacher. Badde babeera wamu nga omukyala n'omwami nga enkola weeri mu bantu abakulembeza ebikolwa bino. So omukyala ono mu kiseera kino ali naffe ku poliisi. So tulina abakyala babiri abali mu poliisi Ejjinja nga bwe tweyongerezayo okunoonyereza. Waliwo ne kansala eyali avuddeyo ku olwo n'agamba nze nina n'abawala 3 babadde ayingiza mu bikolwa bino. Tubalinze nakati nnaku ziizo meka tannaba kubaleeta. Kyokka era nga ategeeza nti yadde abantu bano bakwatiddwa naye balemereddwa okufuna abantu abalumiriza. Mu kiseera kino essomero erya PMM Girls Secondary Ejjinja terinaba kuvaayo n'abaana abawala be balaga nti baali babasikiriza ne babatwala mu bikolwa. Obujulizi buno bwetaagibwa. Waliwo abaatugambye nti omukyala ono alina akafo akalala ebuwenge gye yali atwala abawala bano. Twatuuseeyo naye obujulizi tetunnaba kubufuna. So mu biseera bingi abantu oba tupapa oba ki kuba kaakati twagala obujulizi obulaga nti abaana b'essomero lino bazze nga babayingiza mu mukwano guno gwe tugamba ogw'ebikukujju n'okubakabasanya n'okukola kutya naye obujulizi buno tebuli mu kuvaayo. Ebyo nga biri bityo ebikolwa by'okubasanya abaana b'obuwala abato ku masomero nabo byeyongedde era poliisi erikosa edduvuto gwe yakutte nga mufumbi ku ssomero erimu ng'onaliko abaana bazze akabasanya nga balimbalimba nga bagenda okubawa emmere ewera basobole okukkuta. Mu kugenda okukola okunoonyereza ne tukizuula nti Habibu Bale abadde akabasanya abaana 4 omuli ow'emyaka 7, omulala wa 8, n'owe11 n'owe13 nga kino abadde akikola okuva omwezi ogw'omwenda mu mwaka wa 2022 okutuusa guno omwezi ogwa Maachi. So ono yaguddwako emisango 4 egy'okukabasanya abawala abaana ab'amasomero ate nga balaba nga tebanneetuuka. Mu mbeera y'emu poliisi eri ku muyiggo gw'abasajja 3 mu Kabawo zooni wano mu Kisenyi nga bano bakakanye ku musajja munnaabwe eyazze okusula mu loogi emu mu Kisenyi ne bamutuusako ogw'obulisa-maanyi mu Kirindi. Kigambibwa nti yayingira okwebaka era mu matumbi buddaawo Rasita ne banne abaami nga 3 abatannategeerekeka baalabibwako nga basitula omuntu ono eyali talaga nti alina obulamu bwonna ne babaako we bamusuula okuva mu loogi yaabwe. Ebyenjawulo ebiri ku mubiri gwe byasangiddwako nti yakubiddwa nnyo, feesi yonna ejjudde enkwagulo ezimbye era twamusanze ava omusaayi mu kitundu kye. Posiano Mukibi, BBS Terefayina, Gambuuze. Owulira ebikolwa ng'ebyo tulema kwebuuza wa gye tugenda naye ndowooza abazadde twongere okwogera n'abaana baffe